Winnie Dolo ne gurupu ye basaze omusango ogwagenda mu High Court era batulaze nti bali ku side y'Abannayuganda era batulaze nti bali ku side y'Abannayuganda. But for me, I'm not convinced. Inze siri mu mativu nibye basaze. Yes, kye basaze kirungi era amateeka bwe gagamba era bwe kiteekeddwa okuba. Naye ekibuuzo kye nnyina, for me I have just like 3 argues. Nina obutakkaanya bwange nga busatu oba bubiri. Ensonga esooka, omusango ogwo gumaze ebbanga ki ku mmeeza ya Winnie Dolo? Ekibuuzo namba emu kye nnina, omusango ogwo gumaze ebbanga ki ku mmeeza ya Winnie Dolo? Ekyokubiri, lwaki mu kaseera kano bwe bavuddeyo ne basala okusalawo bwe kutyo ng'abantu bafifa asoose kubonaabonera mu kooti masho ne babonaabona nga tebafunya bwenkanya nga Winnie Dolo asirise? Lwaki mu kaseera kano? Why now? Ensonga yange eyokusatu, tukitegeere bulungi nnyo nti nno mu kooti masho abantu abaliyo bonna ba political prisoners. Ekyo njagala buli Munnayuganda yenna akiteeke mu bwongo akitegeere. Abaana abo bwakwatibwa mu kalulu akawedde 2021 era ne batwalirwa mu kooti y'amagye. Ekkooti eyo bulijjo ebatulugunya nga Winnie Dolo asirise. Omusango ogwo gumaze ebbanga ki ku mmeeza ya Winnie Dolo? Era lwaki kati nga tuyingira akalulu ka general elections aka 2026? Why now? Bano abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti Bannayuganda obwesige bwabwe babujjadda mu kitongole ekiramuzi era Bannayuganda tebakyakikiririzaamu. Don't you think nti Muzeeyi Museveni yatuwadde Winnie tukyamuke tusanyuukirire baddemu bagule trust yaffe okuddamu okubeesiga? Don't you think about that? Kino ekintu mukirabe sayidi zonna, muleme kukyamuukirira. Muleme kukyamuukirira na kubba ngoma na kujaguza. Oba okitegeera, nze kyenjagala okumanya ssaawa zino, Winnie Dolo asaze bw'atyo naye atuwadde garanti ki nga Bannayuganda nti ebikolobero ebyo byennyini tebigenda kuddamu kubaawo era abantu ba bulijjo tebagenda kutwalibwa mu kooti masho. Garanti ki gy'awadde Bannayuganda nga ye Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda? Garanti ki gy'atuwadde nti abantu ba bulijjo tebagenda kuddamu kugenda mu kooti y'amagye, kuwozesebwa mu kooti y'amagye? Era bwe kinaba kizzemu ne kibaawo abantu ba bulijjo ne baddamu ne batwalibwa mu kooti ye y'amagye, ye nga Winnie Dolo ne gurupu ye bagenda kukolawo ki okukiyimiriza? Nze zo ze argument zange zokka ze nnina, n'abalamuzi abo. Tujjukire bulungi nnyo nti abalamuzi abo be bantu be bamu abali mu musango gw'akalulu ka 2021. Bo kennyini impunity gye baalaga n'obutali bwenkanya bwe baalaga bo bokka bwabalabisa. Oba okitegeera, abo abalamuzi abo bennyini be bantu be bawama abawa Bannayuganda bairu ne bafuluma ebweru wa kooti. Bwe batuuka ebweru wa kooti amagye ne gaddamu ne gabawamba ne gabazaayo. Abantu ne babawamba ne babateeka mu detentions okumala ebbanga lyonna nga n'abantu baabwe tebamanyi gye bali. Kooti eyo yennyini basaabalamuzi abo bennyini ne basirika ne batabawo kye boogera ne batabawo kye bakola nga bo abali mu mateeka. Kati muli mu kukyamuukirira, temulowooza nti nno mukulu Museveni yabawadde Winnie? Temulowooza nti nno omuntu ali mu bbanyigiriza ye kennyini yabawaddemu obusizo musse musanyukeko muddemu mu mwesige? Nze siri mu mativu. For me, I'm not excited about that. Zizo kye basaze kirungi kitegeerekeka kiwulikika. Naye don't you think nti abantu betudiiringa nabo tebakolera ku mateeka? Ekyo temukirowoozaako? Don't you think nti bali mugula trust nga tugenda mu kalulu ka 2026? Goloza lwaki bagusaze kati omusango ogwo gumaze ebbanga ki ku mmeeza ya Winnie Dolo? Lwaki agugjeyo kati era ne bagusala kati? Era ne bagulaga nti bagusaze in favor of citizens, not their master. Don't you think nti waliwo ebitagatta? Abantu bonna bali mu General Court Martial bonna ba political prisoners. Ekyo kyenjagala mubeerewo nga mujjukira era temwerabiranga ekintu ekyo. Okitegeera, ekyo njagala mubeerewo nga mukimanyi. Muntu kyasiba ba political prisoners
anaabasiba kyemugamba ebikolwa ebyo ebyaliwo mu 2021 Winnie Dollar atuwadde garanti nti tebigenda kuddamu kubeerawo mu 2026 kuddamu kukwata bannansi bateeka mu kooti y'amagye. Winnie Dollar atuwadde assurance era atuwadde assurance nti we binaddamu ne bibaawo ne baddamu ne bakwata bannansi ba civilian ne babateeka mu kooti masho bagenda kukolawo kibbo ng'abalamuzi okusitopinga ebikolwa ebyo. Nze ebyo byokka byenjagala. Ebyo byokka byenjagala era we binaakolebwa nja kukyamuukirira nsanyuke nkube n'obugombe mbatimbe buli wamu mbateeke ku social media. Naye ng'ebyo tebinnabaawo nze siri excited about that. No, I'm not. And I'm not convinced about their ruling, though the ruling is good. Ensala gye basaze nnungi era tubali tubasuubira kusala bwe batyo baba butasala bwe batyo ensi yonna ebadde bataddeko amaaso. Don't you think nti mukulu Museveni yabawadde wiina eyo? Omanyi omuntu ayinza okulinnya oyinza okubeera ne maama wo ng'oyine muganda wakukubakuba nnyo nakukuba n'akulinnya ekigatto kitegeera mama ono agamba nawe munno muleka asituke okitegeera naye nga tamugambye toddamu kukuba munno wo n'okuba munno ngenda kukola bwengi. Kati Winnie Dollar ye bw'atyo bw'ali yalinga maama waffe okitegeera mukulu Museveni atutulugunya atulaba kati amugambyemu banno baweemu ku kagapu basseemu kati mwenje muli mukyamuka musanyuse mwenna mukuba mu ngalo mujaguliza waggulu. I'm not convinced. Abo be balamuzi be bamu betwalaba nga bayolesa the same impunity nga bali mu musango gwa 2021 elections. Ye Winnie Dollar yomu ne group ye onanga we babaddawo. Winnie Dollar yomu abo be balamuzi be bamu mutunule mu musango gwa Segirinya leki Segirinya gwali gutya okubata ne baddamu ne babawamba ne babakweka okumala ebbanga nga tebanabazza mu kooti ate era ne babaza mu kooti zezimu ezibawadde bail. Winnie Dollar yasirika about those issues. Kati nveyo mukubire mu ngalo nti mujagulize nti atuwadde Winnie. Don't you think nti eyo Winnie evudde wa oppressor wa fat oppressinga? Don't you think that our enemy is the one who gave us that Winnie? Yatuwadde Winnie eyo. Don't you think about that? Me, I'm not convinced. I'm not convinced and I'm not excited about it. I'm not. And I don't have any trust in the judicial system.